Meeting kabadde abrupt batukubudde ku makya. Nenda banga obuvunaanyizibwa obumunsi obuwummuzaamu nzijjeko mu meeting mpulirize. Era mpuliriza buli kibadde kyogerwa. Abalonzi bantumye nga baŋŋamba ngezeeko okugamba abatesitesi b'akalulu kabeere either ka ballot oba ka mugongo. Era nga issue gye nazze okupushinga kyezize kyokka okwogerako leero nzize bannyonnyola nti abalonzi basaba akalulu kabeere either ka ballot oba ka mugongo nga bantu akalulu ka scientific kabatawaanyaamu bakalabanga akalulu k'enkukutu. So kyemmanyi bakama bange bayinza bakiwulidde tulinde reaction yaabwe kubanga ne Babara kyabadde awagira ne Fulemu kyabadde awagira ne Mukunja kyabadde awagira yensonga lwaki leero wenzize ne Kabako kyawagira ne Ragapimpi kyawagira nzize ne looya wange mwami Sekanjako tuwulirize nga tulina amatu abiri kyemba sitegedde bulungi naye asobola okukola ki asobola okuntangazaamu. Aku Friday wateekayo okwemulugunyako n'osaba bakweregisita wazifuna zo eyo looya kati ate yayinza okuddamu register twazisaba bali atate tosera ne batuddamu abasuubiza bajja okujjako kimu kyokka kibeekwasa nti balina ze bamuweereza ku WhatsApp naye amateeka si bwe gati bwe gagamba ebiwandiiko ebitongole ebiwandiiko ebikwatagana n'okulonda bibeera nga bifulumiziddwa nga biriko n'emikono nga bisayiningiddwa nga biriko ne stamp ngeri oyo yabifulumiza akakasa nti ebiwandiiko ebituufu. Yes. Bakuwadde ensonga lwaki bayongezaayo akalulu twakaali kakubwa leero ate leero muzze mu meeting. Mbeebaza nnyo bakama bange baŋŋambye nti bayongezaayo olw'ensonga nti looya wange ono yabawandiikira ne bongezaayo bongere okusomesa abantu ennonda eno naye ng'ate nze nkyali mu kwemulugunya kalulu kano kalina kubanga kaalaali si kankukutu. Bantu batono nnyo abamanyi enkola ya scientific wano mu Uganda. Ate ffe abayimbi ebyaffe biba nnyo byalaali kyova olaba abafaani abo twagala nnyo tukkirize public opinion yaabwe ngeze mu kalulu kano kubanga nabo bennyini weebali babaddewo in service be batuzadde be batuleze be batubeereddewo mu mbeera yonna. Kanyongera okuteeka obwesiga mu bakama baffe osanga banawuliriza okusaba kwaffe bibyo bibadde ebigambo byange. Singa banaagaana okafulaka okukkiriza ekyo ky'osabye ne balemera ku kya scientific. Sagala kuba negative kati. Tewalabika mu debate ne bagamba lwaki tewazze mu debate. Bagingamba on short notice nze munange omulimu gwange gwa kuyimba bambukinga before ate neewala nnyo embeera eddawo nga sikoze kubanga njimitinze emirundi miki mingi ate ffe okuyimba ye maama etaata kutuno tuli mu kalulu tulina okwefandingira tulina okugenda nnoonya ssente ate zintwala mu buki mu regions endala kati tosobola kuŋŋamba nti ate nkansolinga ekivulu kye nakwata edda on short notice. So naawe nalabawo ekituli naye kyemmanyi nawe bakitegeera. meeting ebadde ewedde bovuddemu baŋŋambye on short notice naye nina wenzibuka mu kuziika simanyi oba nabasanga nabasanga naye kumpi nansana tukasuuleyo kuba ate n'ekirala covid yaggwawo tewakyaliwo bya scientific ebintu byonna byonna babigulagula ddabi buli kintu bakigula buli kintu era n'essaawa eno kyetuliko era kyetwagalalikidde mu ka scientific tetulina kyetweraliikiridde just tweraliikiridde nga bantu tebalina yatayimu kyetweraliikiriddemu ko mikwano gyaffe nga tegirina netwaka egiri ebundi bujjo egiri ekapucolwa egiri ewa egiri ekalamojja kuba ffe tuyimba Uganda yonna tuli mu mbeera embi nga tetumanyi nti ku ssaawa emu ze banaaba balonda Megadi ajja kuba yeebasa ow'e Bulaaya ebbaasi ya 13 naye ate balanga Kabako okuyimba eggulu kyanguwa wate bagamba okujjako e Kampala kuba Kampala we wali headquarters z'emiziki n'ekisembayo bannange tulina okuba feya bino ebikanakalulu ate era si kaffe k'abawagizi tulina abawagizi obabuulira ekituufu kuba bwe tunabagamba eby'omu masimu essaawa eno tubateereko voice note kuba voices tulina nnyingi tubeere feya kuba abawagizi bagala kulaba kintu kimu ng'akalulu kagambibwa nti King Saha alidde vice president we ye gundi ye gundi okubba tebasobola kubba kuba kana akalulu kali feya nti n'abawagizi kati essaawa eno ogamba etya bw'ogamba otya ne bwe kagenda mu scientific ogamba otya abawagizi mbu nno Saha tebakalabyeko mbubba zino zambuse no tetwambusa bba tugende tulonde King Saha tugende tulonde ate kana akalulu bannange
kaba na Uganda kaba wagizi be Uganda kaba yimbi be Uganda singa kiba kisoboka nze mbadde ntane muchalange muwandise kuba ampagira omuntu bwalowooza nti King Saha yatidde akalulu okusinziira ebigenda mu maaso aba mukyamu ate president yazze mu meeting awulire abalala lwaki tebazze the president is all over time nange sawe no gana masimu kulika anagange tuli ku time ngade sawe I can express what exactly on my mind what I feel we are winners and we are already ticked and we are celebrating chetuliko wano mwagala bana mawulire mwagala ante akaviri wadi osaze ka akalulu nga wakyusiza n'oteeka mu kala akaviri ke kano ke bayita omukolo gwa Saha gwanyuma